Ngawajja basha bwewa n'akanyuga ate amayinja. Ensi yonna etandika okubuna emiwabo. Talina kiboko. Emungi zaali nnyingi. Nakuba amasasi ne gayingira. Amasasi bw'olimanyi olira Ndabye sikyalizanyisa era balabanye esasi nzikuzanyisa naye bajja kujja bannanyini Halo, wote watoke pale, watoke. Watoke. Spain yeba mutekana fana watu mure madam bakambe baje wezule baje lumbaje Minister bagambe Doctors Clinic. Awasiba gwamubeerako bagambe bajemu okegenda tulosembereri Bawedeyo Wona mala ajja. Ibra. Bawedeyo. Doctors Clinic, dole wa Doctors Clinic. Ibra. Haziru jafuna oba. Mbade manye bagenda wako. Sorry.
Tuli wano kuna Mayuba omuliro gukutte ekizimbe kya Kamisi Road wano kuna Mayuba kiriko hoteli kiriko bbaala wasajja bakolerako batundirako emipaliso n'emipiira tubadde wano omuliro ne gukwata kumaze ssaawa 3 gwaka ssaawa 3 namba poliisi eruddewo okujja esosa genda ku luzzi kukima amazzi ku luzzi ne baleeta emmotoka nga bingi tebizikiza tebirina maanyi batukuba emiggo abantu baviidde mu kizimbe bangi bakyalimu nakati bapookya. Omuliro gutandise ku ssaawa 4 wembaseera bidde gutandise ku ssaawa 4:03 n'eddakiika wezigwamu naye omuliro bukyanga gutandika kukwata omuliro tugezezaako kutaasa abantu abamu tubajjayo tugezaako ng'Abannayuganda okutaasa abantu ffe kubanga poliisi ebadde wayina nga talina kye yakoze batukubye nakati guno omukono gunnuma omuliro guno tuyinza kutegera guvuneti wasadinire guze buzi ne tugezaako kutaasa abantu naye abantu obwedda bava waggulu ne bagwa ng'agamba okufa omuliro afaamu ekigwo ne bagwa wansi naye ekisinza okunnuma nze Omunnayuganda kwe kugezaako okubeera nga nnwanirira bannange basobole okubeera nga balamu ate ku ssaawa ya leero beera nga batuuse tukuba bukuba emiggo okitegeera kati ku ssaawa leero abantu bagala bayaayana bagala amazzi ne ku ssaawa ya leero naye ekisinga okumalamu amaanyi nti abaana bali mugezaako okufuba nti bajjayo abantu naye abaliwo bennyininyini ababa bazze okutaasa abantu bayimiridde buyimirizi batuyimiriza ku ssaawa leero abantu abafudde tetumanyi muwendo gw'abantu bungi kubanga wano kino ekizimbe kiriko abantu bangi kuliko hoteero kuliko offices z'abantu okitegeera kuliko ebintu bingi ebikolebwa wano ssaawa zino wenjogerera kati ssaawa leero wansi waliyo magalagi ate nze tumanyi kijja kuva wansi mu galagi ssaawa 3 naye abapoliisi abafaya brigade bonna baluddewo okujja basanze tutaasa batukuba kiboko naye singa baddewo byakwekalakaasa be bandisoose wano mushegera wansi waliyo injini nyingi omuliro mateeka guba gulina okubeera wakati ne wakati tugezezaako okutaasa abantu bangi musiramu olowooza abantu bakyali mu kizimbe ekyo abantu bangi bakyalimu abantu bangi bakyakaaba era bangi betutaasizza abamu ambulensi ye batutte omuliro gukusanzeewa omuliro okolerako ki nkolerako saluuni omuliro gunsanze mbadde nawenkeddewo mu saaviisi nga nagwekedde okukolako omuliro ne gukwata nkola ne muganda wange bamuyita Gerard ye abadde atuuse nankubira essimu naŋŋamba nti omuliro gukutte ekizimbe kyonna nangamba era kwe kujja wano eno naye ngenza otuuka wano teri kisigaddewo byonna bikolere ki byonna biweddewo era sirina kyensigaza abasigiza omuliro tebabayambye abasigaza omuliro bo tebayambye nnyo wabula abantu kinnoomu be balina kye bayambye era abavubuka bano eno be basinza okuyamba wano abantu nga wolaba abavubuka abo bonna bekozemu omulimu bayambye nnyo naye bekikwatako ate tebayambye nnyo bantu wabula ate abantu kisekinnoomu beyambye bawano ku paaka abavubuka bekozeemu omulimu bano era tubasiimire ddala kuba batuyambye nnyo mbeera bwogiraba bwe batyo bweri ekizimbe kyaffe kikutte omuliro abantu tujjeyo abantu tuteeseyo omuguwa abantu ne bakirira ku muguwa nga bagwa wansi ku mufarasi abamu baba tutte mu ddwaliro kale nga okusinza tutaasiza abantu naye poliisi tewali kyekoze ekifu poliisi kyekoze yakukuba abantu
abantu babadde batutaasa abantu ng'ejjanga neekuba abantu. Mwetoloze kamera mugenda kulaba nga poliisi etunuulira abantu abali mu kuyamba. Tewali kye bakoze, bali wano batunula butunuzi kyokka bawoza bali mugamba abantu mbu musembereyo ng'ate abantu be bakola okusinga bo. Amanya gange bampita Maniro Derek. Embeera yatuuse okuva ssaawa 3 nkyayimiridde wano era omukyala ali wali waggulu. Abasirikale batunuzi tebaagala yamba abantu abo era baze ne bakuba n'abatuuze baveewo ffe tuyamba. Kati embeera yeriwo erimu nga tetumanyi oba tulina emirembe mu ggwanga tetubitegeera. Omuliro guvudde ku masannyalaze. Emifaliso gye gireese obuzibu awo gye gitandikiddeko omuliro ne gulanda ne gugenda mba emipiira awo ne gwambuka waggulu mu masaaluuni. Gavumenti etwongere ku mmotoka n'okufuna emmotoka ebiramu ebisobola okukuba omuliro guno. Amazzi matono, twagala amazzi, emmotoka nga zibeerawo mu kibuga ate zimala kuvaawo nga ziri kupi poliisi tuli mabega wano. Omuliro guvudde ku mipiira, ku mufaliso, amaduuka g'owansi okumala essaawa nga 2 tunoonya fabrikasi gye nga tulina nembo ate poliisi tuli mabega. Abayuganda tuyamba omuliro guno gulira kubanga guvudde ku masannyalaze. Twayimiridde wano okuva ku makya okitegeera amasannyalaze either nti eno ngeri gyeri wooteeri kuteekwa okubanga amasannyalaze obikwataganye n'omuliro gubeera mu wooteeri eyo kwe kuvudde ekizibu. Tugezezzaako okuyamba abantu okuva ku makya. Uganda Police we yatuuse era niso tutwala misinde twebuuza lwaki etugoba nga ffe abali mu kuyamba. Uganda Police eyimiridde buyimirizi terina kyekolaki baleesa abasirikale bonna we bali ffe abali ebbali abataasa ffe be bali bizi be bakolaki be batwala emisinde kyokka bo tebasobola kugenda bayingireyo nti bataase abantu we bitusoberedde.
Onaka mutekeyo. Musira bwakozi kayita mweyengera. Tebagala kiddamu lwaki. Gawedde. Amazzi gawedde. Kubanga twavaayo ne council resolution buli kizimbe kirina kubeera ne fire extinguisher ne fire hydrants na atagirina kuva mwezi oguddako March tugenda kubeera nga tuggala bugazi bizimbe. Nja kwebaza kizimbe kino kiddako wano kirina water hydrants era tubadde tufuna ki amazzi nga teri kutambula nga wegali awo wenyini. So abazimbe bizimbe nga temutadde provision ya water hydrants ne fire extinguisher mutusonyiwe tugenda kusiba ebizimbe byammwe. Well, it's very unfortunate. We are here in Old Kampala, Rashid Khamis Road. A lot of people have been burnt down. We have got so far 4 deaths that we have seen and 8 recovered. I want to thank the street boys who were the first on site and did a tremendous job by evacuating the people who are in the lodge. However, my appeal to the landlords, whoever does not have water hydrants, I am sorry, we're going to close your business. We're going to close your property. So kindly make sure by next month we are not going to discuss anything. I've already communicated to the Minister of Kampala and the ED. We are going to close down buildings that do not have water hydrants. Kizibu kino nga minisita we Kampala ndi wano ne meya ndi wano ne chairman wa Kasita n'abantu bonna abalumirirwa abantu twafunye amawulire tubadde ku flyover ne batugamba nti wano wakutte omuliro naye tujjiddewo tulabe kyekigenda mu maaso neebaza abaana baffe be bayita abageto abasobodde okubanga batuyambako okurescuinga bano abantu kubanga bamenyeza amadirisa ne bayingira wano kirungi nnyo baservice abantu babeetise naye natina badde affected olw'omukka guno so kakati kyetugenda okukola kukola natina tuba tubakole ki tubajjanjabe naye ekirala tusaba nanyini bizimbe bateekemu fire extinguishers ne water hydrants ku bizimbe byabwe basobole okulaba nga basobola polisi nga tenda bakujja nga basobola okubanga nabalina batandikira nga batwala mu nsendala tusaba polisi ekyo ekiteekemu amaanyi buli walina ekibiina ekizimbe ekinene asobola okulaba nga kibeeramu fire extinguisher otherwise tetusobola kubanga abantu bafa batyo nga tukola ki nga tulola bwe tuti kaneebaze namwe abazze amangu ne fire brigade ekoze kyekoze kulaba nga luwe kitambula abantu bowereza mu ddwaliro lye balinga balinganga bana abali obubi naye nga abalala bakyalo wali bakyakola resuscitatinga kuba guno omukka guleeta suffocation mu mawuggwe kakati so batutte bakoleko naye n'abalala bakyaliwo tukyalaba kyekigenda mu maaso naye nga tubatwale nze mbadde offer nga doctors clinic bagende ole bajjanjaba. No, we had gone to receive the president because we are going to officiate the opening of the flyover at Clock Tower. Then that's when you get the information. But I'm so grateful with the ghetto boys who have assisted these people because they broke through the windows and they rescued these people. And the chairman, because they're ignorant, but at least they managed to
evacuate our people. So I'm so grateful with that. Sometimes we call them ghetto people, we think they are not important, but at least they have assisted us. So we urge to everybody to put a fire extinguisher in the house and put what? Fire hydrant in the premises. Otherwise, before police, they should fight fire. Exactly. You talked about fire extinguishers. Can they extinguish? First extinguisher should be compulsory to each and every building. Otherwise, you cannot stand this. Then we should also do a thorough inspection of what is taking place. First with the wiring in the buildings. Then second with what business is being done there. Because now we don't know. We don't know where the fire started from. Maybe it was due to poor wiring, poor water connection and everything. We don't know whether it was a stove, it was gas, it was what, because it was just an explosion. No, Minister, how many people have been evacuated? So far I've seen one person has died, 6 people. 6 have been evacuated? 6 have been evacuated, 3 are dead. But we think maybe some others are still inside there. They are still looking for more. But I'm so grateful that has taken place. At least they have found the boys, the security, fire brigade, and everybody. They have done their best. Thank you so much. Evacuate. I have also got the side effects of the fumes. So we are going to treat them. I've sent them to doctor's clinic to assist them, to give them first aid, together with the first aid people. N'abakyabadde affected mukaaga betugenda okubanga tuyambako. Tubadde tukyatongoza wali ekkubo ku ssaawa ya Queen ne tuwulira amawulire ag'ennaku gano. Ate mukimanyi nti akazibu konna akabeerawo mu kibuga ffe abasuubuzi tukosebwa, ate ddala n'ebimu ekizimbe okiraba kiriko n'amaduuka gaffe ag'abasuubuzi. Kibi nnyo, njagala okwebaza abasitukiddemu amangu ennyo okusobola okubeera nga bataasa obulamu ate era n'okutaasa ebintu. Twebaza buli muntu yenna akoze ekisoboka okutaasa bannayuganda ddala abadde mu kizimbe kino. Twongera okukubiriza Balandi Road tulabe tukwatira wamu okwetegekera akaseera kano ak'omuliro, kubanga essaawa yonna omuliro gusobola okukola ki? Okubalukawo. Nga minisita bw'agambye, ndowooza tugenda kukwataganira wamu n'ekitongole ekya poliisi ekirwanyisa omuliro ne ministry okulaba ebizimbe bino ddala ffe ababikoleramu tuli seefu, kubanga konna akabeerawo ffe tukosebwa, emmaali yaffe yeesaanawo. Naye nga kibi nnyo ekitutuuseeko mu kadde kano. Baddewo era kugenda mu maaso. Nakati ekimu ku bisaanyizo ebirina okubeera ku kizimbe okulaba nti nno waliwo provision y'okuzima omuliro oba hydrant. Naye eri wali naye ate ne poliisi kitulazeemuno eri naffe era tulina okugyebaza muno mu ddakiika entono ennyo ebadde etuuse. So kati katulinde bannaffe aba Uganda Police okutubuulira lipooti ekiviiriddeko omuliro guno. Amawulire tubaddewo wano ebyo tulabako ddi nga mukadde w'ekizimbe tekina weerere tukukola ekintu nga kino tekiraawo nakyo omuliro amaazi Kampala gyalina naye naye tubadde tuteekako essira yeebyo ebiyambye okulaba mbuno kino weewo ebizimbe biteekwa okubeera ne fire extinguishers ezimala, era tujja nga tulondoola nga tukola inspections ez'enjawulo n'okulaba nti ebyo ebisobola okuziyiza omuliro oba embeera yonna kwebiri ku kizimbe. Kyova olaba nti we tutuukidde wano provision nga gye tulaba eya hydrant kweri ku kizimbe nti sofa tulabyeko nakalaba kw'emirambo ebiri naye tetusobola kubawa definite number kusaawa zino. Mbadde mbasaba tugumikirize then tubawe full report after like 2 hours tujja kubawa something tentative. Can you have your comment in English? Kweguli sooka okusima nnyo abatuuze abatuyambye ku ssino abasoose ku ssino okutuyamba okukendeeza effect yandisobodde okubeerawo
naye ku ssaawa zino mulaba nti tukyalwanyisa omuliro guno. Tukozeseza gundi products zaffe zonna eza fire extinguisher okulaba nti tukendeeza tujjawo omuliro guno. Tetunamanya omuliro guno guvudde ku ki era tetuna establishing actual numbers ez'abantu abafiiriddemu n'abantu abakoseddwa n'ebintu ebikoseddwa. So tusaba nti mugumikirizeemu tumalirize timu zingire munda mu rooms zonna ziassessing and we shall give you a proper report. Kikangabwa ky'amaanyi na kunyolwa okuba nti tufunye enjega efaanana bweti mu kibuga wakati. Nsaasira abantu baffe abafunye obuzibu wano kubanga batugambye abakafa abakonfamingiddwa bali babiri naye n'abalala abafunye ebisago bangi, abalala bangi nnyo abafiiriddwa emaali yaabwe, abalina obuvune abali mu malwaliro. Tubasabira Omukama abataase basobole okuwona abali mu malwaliro n'abafudde kama abawumuza emirembe. Naye ensonga nga bbiri ze nnyinza okwogerako wano. Kisooka kwe kuba nti omuliro nga guno guli mu kibuga wakati nga gubaddewo misana nti si kiro, naye nga bannaffe aba fire brigade n'okutuusa kati tebannaba kusobola gutuula ku nfeete. Okusinziira ku reports ze tufuna wano, omuliro gwatandise ku makya ssaawa ndowooza nga zigenda mu 4 naye kaakati ziizino zigenda mu 9. Omuliro tegunnaba kutuukibwa ku nfeete. Kyo kitulaga obunafu ng'eggwanga we tuli nti tuli mu capital city, fire brigade eri wano Kinyana Mpindi, ebimotoka weebiri biibino byatuuse naye omuliro gukyatulemye okutuula ku nfeete. Kitulaga ng'eggwanga nti tukyali mabega nnyo, tukyali banafu. Ate kino oli ajja kiwulira agambe nti gwe nga Lord Mayor sinza avunaanyizibwa ku fire brigade. Ekyo njagala bakitegeere bulungi. Obuvunaanyizibwa si bwa KCCA okubanga tumanaginga ebimotoka bino. Waliwo olumu bye twafuna n'okufuna okuva e Japan nga tuyise makubo agali private. Twabijja Japan nga tulina yaliko meya we Kampala wano mukyala Joyce Nabugawo kati yagenda. Naye ne batugamba nti ebimotoka mbiwe fire brigade mwe temujja bisobola. Era ne tubiwa fire brigade byali ebimotoka 2. Kaakati fire brigade essaawa ne muva ku ssaawa 5 paka ssaawa 9 omuliro gukyalemye. Ekyo kitulaga obunafu obw'amaanyi bwe tulina ng'eggwanga. Era kituteekeddwa okubanga ebintu ebyo bikolebwako nga tubisoosoowaza okuba nti bwe tuba nga tuteekerateekera eggwanga tumanye nti ku buildinga gye bayita resilience ey'eggwanga n'eya capital city ebimu ebyetaagisa kwekwipinga aba fire brigade okubanga balina obusobozi obulwanyisa omuliro mu kaseera akatono nga bwe kisoboka. Ekyokubirira rescue mission nayo ebintu ebikoleddwa olwaleero bwe babikunnyonnyola byewuunyisa nti okupangawo emifaliso n'emipiira abantu ne babuuka okuva ku fula eri esembayo waggulu nga balisikinga obulamu okutuuka awo. Kyabulabe bateekeddwa okuimprovinga ku tekinologi abakola ku rescue mission, aba fire brigade n'abakola ku rescue okuimprovingako okubanga wabeerawo ekikolebwa okutaasa obulamu obuba buli mu matigga. Kubanga n'ekyo kyennyini kubadde kuzza Mukama zizza bibye nti abantu okubuuka okuva ku fulo ya kumekeeri ya 6 n'ogwa wansi ku mufaliso kulisikinga kw'amaanyi naye nga babadde between life and death. Bw'osigala munda omuliro gukutta, bw'obuuka nawo waliwo lisikiza okufa ne bakyuzinga kimu nti katubuuke tugwe ku mifaliso. Ekyo rescue mission yali badde esobola okuba nga bakirowoozaako kuba kyabulabe nnyo. Kisembayo kwe kuba nti investigation za police zigenda ne zitwala obudde bungi. Ku ssaawa eno twali badde nga tumanye ebivaako emiriro mu kibuga Kampala. Ffe batunenya enkya n'eggulo nti tucomplaininga tulamentinga
mu kifo ky'okwofalinga solution naye onowatya solution nga tomanyi bivaako miriro gwakyejjire gwa accident kyeteekeddwa okumanya ng'eggwanga gino emiriro egyokya obutale egyokya amasomero egyokya ebizimbe gyakyejjire oba giriko abagikuma ekyo bwe tunaamala okukitegeera tusobola ogisalira amagezi kale katugambe nti kuli accidento ne poliisi etuwa eripoota babeere nga batuwanga ekunoonyereza nga kujja ate nga bikolebwako okumanya ekituufu kyeki tusobola okufuna solution ku bintu ebyo. Lord Mayor, please take your comment and what's your Well, embeera wano Old Kampala kitalo nno kitalo ddala twakafiirwa so far abantu basatu gye twakalaba mirambo esatu ne tusavinga abantu 8 naye mu byonna kitalo nnyo kitalo ddala n'okulaba abantu baffe bafiiriddwa maali yaabwe kibi nnyo kibi ddala. Kyokubiri ku nsonga ya muliro tujja kulinda poliisi eveeyo ne findings but all in all kyenkubiriza ba landlord babeere nga balina entry ne exit kubanga kati challenge gye tufunye exit ebadde teriiwo nga abantu bayingira buyingizi. Ekyokubiri nja kwebaza abakifeesi bakoledde ddala omulimu gwa ttendo era nze nga meya ngenda bayita tubeebaze official kubanga bakoledde ddala omulimu ne basavinga abantu bakasavinga abantu kumpi 8 video cover captions media namwe mbebaza okureportinga actual thing ekiriwo but mu byonna nja kwebaza wananchi bebasoose ku ground police nekola ki neddako so all in all police nayo nja kukyebaza omulimu gwe bakoze okuzikiza omulimu naye muliro gukyayakira ddala.